Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Kati mikolo gyali wano tukulyako ekibere nga tomuka. Kati boto tuwaliwo kale echi bannange enkuba eyiika. Yes. Bannange kiki kino lengere emmotoka bagisiimuula. Bannange tukikuki naye mukama oba ayagala kunziba ki? Tayinaamu leero gwomaze. Toyinaamu banna Leero tayinaamu. Sorry. Mugulire bannange aleeta kirabo. Bannange baba nga kale mubaddeyo mutya. Gye tuli mukama afaayo era tukolamu emirimu. Amiina. Kuliko enkuba nga ddala ng'ekuyisa bubi. Gadi aŋŋambye laba omwana tuwabona alaba asimanya twakedde emirimu. Bw'ani afukamidde ku booda. Banna kyatukoze. Bannange oseeka wa muzenzi olabye ku muwala n'ogaana oteeka gye tuli kale omumanyi naye akumanyi era dde ssebo siweta nno ssebo bulungi kale ssebo webale kola. Amiina. Webale kola. Mpola mpola kulengera yatavuze kino ekintu tugenda Kabaale ate eno naye tugenda abiri tugenda 21 mukola 22 olumala omukolo tusimbulayo tuneebakira mu makubo. Kale ssebo naye gyebaleko balabye alimu ombaga ono alimu embaga kano kavubuka bafaanagana nno kano kavubuka
Nengera kuterera mu kifaananyi nyine mwana akunasule. Era. Wow. Bannange. Negwe ku mukolo lwe gwaliwo saakulabako. Sande teyaliyo. Bambi. Nange era kyannuma. Twakumisinga bambi. Awo tugenda okitimba mu nnyumba ddala. Kale katukkirire. Yakuwanga muwamuze itomu. Tulina kiwanga awo. Buli ayagala okweraba ajja wano. Bannange kirabika ndowooza tudde. Bannange. Amina. Nana. Oh. Tubadde tulina gye tuli mu kkola eyo ne tupapa bitya. Nga tuyiriba ne tupakunkana tumaliriza. Tetuyagala meetings genda kiro. Kale. Nti zituuke ekiro era zimala ne like ekiro ennyo ekyo. Anda Mukama waffe yeebazibwe. Mukulika amakubo mwebale kujja. Era we mutuukidde nga weetuli. Era nga tubalindiridde. Omwezina lya Patiri n'ery'Omwana n'erya Mutima Omwekiramu. Katonda wange kunsaba okukiika kuno kuba kulungi n'olunaku luno gwe tutuuseeko kuba Mukama lutuwadde tuli balamu tulina kufunye obuzibu. Katonda wange kusaba ebyo tuteesa byonna bibulike kuko bisabye mu linnya lya Patiri n'ery'Omwana n'erya Mutuukirivu. Amiina. Muzindalo gwe ako Jingo atubulire wiki mutambulidde. Ye yaleseyo ku ssente z'ebyentambula. The weekend. Wiki yonna. Wiki yonna. Sijifunye mbuzibu. Akuba ezentambula. Sizifunye mkoledde mabanja. Gatiya. Soko lutuvire ku ntono. Natusanyisa okubalaba. Kale timu kya kigambo ky'abantu abo. Alioka se ku simu. Owa timu doni. Jingo gwabadde atubulira amabanja wakuzote soko tuli amabanja bati abadde okola nga tebakusasula mu babanja nkoledde mabanja naye zigenda kujja zijja kujja kati kambuuze biki bye badde ng'okolera ku bbanja obadde owola kuzimba omugaga tabaddeewo bitegeerekeka mugaga tabaddeewo Mama tubulire wiki ye kutambulidde etya Ntambulidde bubi. etya Balo tweraba nina abalwadde. Nina omuzukulu wano Piisi mulwadde. Nina omutabani mulwadde sinnatuuka naye nga sitali bulungi ali yonna Miranda. Era mama abaana namugamba simanyi nti naabeerako kutambula embeera siri bulungi. Okugenda mugundi. Ogenda eri mwekolo. Ekabaale. Yimiridde bulungi. Timu doni ng'egenda leka abantu baali tuyiwa mayinja. Waliwo fensi twandibye wali wabula ezitandibuzeewo. Omukolo gugenda kusaba ekisa Yesu ateekeko omukono gwe. Amiina. Doni toyiwa mayinja. Emitwalo 6 ntaddeko omutwalo. Ku ssente ze zigenda ekabala.
omutwalo ngulesi. Abantu bogera kikulu gwa gadi n'emirimu. Naye nta buli muntu agamba sayingi nfuna enkambo. Nga buli muntu alipira wagenda. Mwage. Okay. Kucholabye. Lero tugenda batwala. Nangi. Ensawo ngirabye. Nyamayi. Kwa? Ensawo eyo. Ogambe kuchokoze. Lero tugenda kubawa mulekeramu. Mwatukanze wali. Nje yagwereke. Omuwanzo otawali. Tawali tukanzo tukule wiki yeka. Jango tule wano tubuli. Aha. Chiko wansindikira ka audio ninera likira. Soko linde. I'm in charge. Kondogera byange. I'm in charge. Of what? Of ebyogero wano. Omuyo gweswadde Kazinda lutayogera emusise bawafugira naye. Okay. Mambo bado tulide wiki weta ne mama mutana tugamba. Mami oli abadde amala. Badde njala bamumpera omuzina. Omukyalo oli mumpera Kazinda byalo. Kaluganda ekyo. Kazinda byalo. Kazinda. Kale nanye ndi mulwadde wadde ntambula nabwo. Mama kyekikuluma. Musujja. Gwansiri. Gwansiri. N'umwuzukulu ali waka. Ndabye. Tusaba Mama Maria. N'abajulizi. Ozali mu kifuba. Bakwegayirireko mutonzi waffe. Bomba lina. Abajulizi ngenda nabo bazze kungulu. Bateeke kungulu. Bajulire bulungi. Mwezi kwa safuri. Bacha tujikweka. Tukweka mwezi kwa safuri. Ndinabo babiri. Wangi. Mama Maria agenda kukwegayirira ko mutonzi waffe. Amina. Nkakasa by Tuesday ujja kuba. Obadomira ku magete. Batemirako. Amina. Ogenda kuwona. Amina. Oli yali yaddawa bamutuweeko. Ayo ayogera kiku. Yetegesa atya ku mukolo. Soko mumpe. Oyo ayimirireko na buyimirize kuba mwagala jangu. Mumera Kazinda byalo. Kazinda byalo kaka. Okulu muwaka masukira. Kogerewa. Wano wenyi wogenjora bogezi. Ayi mukama nga atuyambye nga tufunye omugenyi waffe omukulu wano ate okubeera mu meeting yaffe n'abaana baffe wano ate okubeera mu meeting zino naye n'abakuma ne bazadde baffe bano naye omuntu w'ekitiibwa gwensinga gwembadde kale tulina b'ebitiibwa bangi wano ne sifa yesifa gwembadde sifa bw'abazze ekitiibwa kiba kirala nga nane gundi waffe Vice waffe nga ne wali ngali kiria ne don yenga wali nenga ali kiria ne chairman bwaba tugide mbudde nenga ali kiria ayi mukama tuwo mukisa gwaffe meeting yaffe tamulenge tambula bulungi nnyo n'abaana baffe babenga bali kiria buli mwata mulenge takubye munne amubajja gwa kwa wale buserezi kyoka negayiride enkuba obutayiika nnyo leero obudda ni mu nsozi eyo yenze kenyini tambula bwomu sifa obadde ebbanga lyombuzeeko nze mmanyi kadi nze kenyini nagamba nze kenyini temwandaba ku mukolo wali nze temwandaba ku mukolo guli nabagamba mu kusooka nyiza ofuna akantu kange akawujje ne kapaakinga bigenda byekola byokka ogenda ku mukolo gwa gadi e Kabale akantu kekanyinza okupaakinga ne byekola byokka olinawo sente meka kuzigenda e Kabale manze byange
osanze waliwo ono kyasi temusanze temukirabye Oyina basi. nze mba natuuseewo nadda Kati ekabalo ogenda kwogera lulimi ki? lwonna ndwogera Sooka twogereremu Olukiga. nogamba ki Yawo. amahoro neeza nogamba ki Zira. kati ogeze mu lusoga Sooka tuzinyiremu amazina g'ekabalo. amaanyi mangi ailevo oyo sipaka kitabeerawo amaanyi mangi naawe wojja kuyuguma wano wonna ago ge bayita amaanyi Ejinga maliriza mama maliriza n'oli mama maliriza ne chair vice chair. Vice tanaba. Eyabye mazi. Tanaba. Yeyatandise. Okay, chair nga tonnayogera. Yadda atandise kumuyingirira. Sooke njogere. Ate wabaawo n'enkyukakyuka yazze wakawunta yaffe ey'omugolo nayo giyisizeewa. Bannange abatulaba mu nsi yonna tubaaniriza mu kiseera kino kusooka kwa byonna twebaza Katonda atuyisiza mu wiiki eneewedde simanyi gafa wabera kisa kya Katonda kale tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde ate wiiki beeyisiza oba abalwadde abagonvugonvu bambi tubasabira ate musukke n'abaviiriddwako abagalwa bammwe bambi tubasaasira ate nammwe Katonda abaleseewo twebaze Katonda olw'obulamu obwo olw'ekirabo ky'obulamu kale nanyiriza mwenna ab'oku kitundu abazze mu miitingi yaffe abali online abatulaba buli lunaku buli Sande abatubeerako nga tebatuvaako abatwagala ebisusse abatwagala ebitabanga nayo mwebale nnyo mwebalire ddala mbaniriza nanyiriza Shifa ne ttiimu ye bambi mukulikeeyo mu kkubo kubanga tibibadde byangu enkuba ebadde nnyingi nange ewaffe ng'efuufu yo mujja kugenda nayo enkuba twagigobye naye nga mukulike ekkubo kubanga libadde lya maazi nnyo wiiki eno tutambudde bulungi tebadde bubi okusinziira kuva ku Sande n'okutuuka kati waliwo abajja nga batwala ku buyambi waliwo omukyala yampadde $3 bamuyita Miss Gloria ali ayo Masaka mukwano gwange yampadde $3 era nagiggyeeyo nazijjayo eza brother Ron zaali ku ssimu nno gyali 10 we Canada gya mukolo nedda sirina zange era bwazisindika mubuuza zange kulyawo oba za mikolo nti za mikolo gale tozirya konze nange sijja zirya so za mikolo kale tubeebazaawo bonna abatukwatiriddeko bambi ku bajeti yaffe eno kyagenda mpola mpola leka twebaza bambi abatwagadde nnyo bamwe bali kutwagala mwe bali kwagala Shifa mwe bali kwagala abantu b'ebibakka bannange ffe tubagamba eki wali kitubagamba bano twebaza bwebaza Katonda Okay, omugole Gadi era mobilizer w'omukolo guno tukwebaza emirimu gy'okolera ekitongole ky'omukolo guno. Chairman tukwebaza n'abatuuze mwenna tubeebaza okuba nga mujja ne mubeererawo Gadi era kuno okusembyayo ssentebe kabadde kakodyo weebale nnyo ssebo weebalire ddala. Kaakati ssentebe tuwulire wiiki etambudde etya omukolo guno gukyuseeko gutya mu ngeri yo
nze nga tonnayogera wiiki ewedde nateesa sente zetukutte njija gadi njija kwekyo kyennyini sente zetwali tusonda mu meeting ewedde ne tugamba ezo baziyita erwanire ebuko tuzisindike mu bako ebukabaale era twava wano nga sente tuzitaddeko ku simu ya gadi ezisooka yadde bakyaletaagayo sente kusinziira ku bajeti yaffe beetaagayo miliyoni 1 so kati engeri gye twabawaddeko nsaba tukwate ku kintu ekirala waliwo ekintu kye tutannaba kulowoozaako aboogezi twetaaga miliyoni 1 n'ekitundu ez'aboogezi mbadde nteesa mu miitingi ya leero nga tetunnava wano sente zonna ezisolezebwa zigende mu baki mu boogezi ekyo kiteeso osobola okuwabula omuntu yenna n'ogamba nze mbadde nteesa bwenti ne bweti kuno sikulagira kusaba chairman esebo oteesa otya gadi sooka omuwa akazindalo katono atubuulire bwe twasindise essente gye bayita entiisa ewaka bagambye eki eyo ntiisa twabakubye entiisa sewo eba ntiisa kubanga ojo basindika ne baloza nti ebintu si bya ddala ne bafunamu ekyetenga awo so okusokera ddala jakwebaza aba Triple T aba batukolera cards invitation cards abo ewaka baasima zaali nnungi mukadde nangamba nawe gabirako eyange sigenda zigaba zonna kubanga bulungi nnyo nangamba nze nzigabe zonna nangamba ngenda kwerekerako eyange yeeyite so baasiima nnyo bambi ubutuufu bajja gikola bakuyite so kugundi sente twazisindika bambi zitwakunganya ku Sande tubasindikira era basanyuka nnyo era ne batandikirawo emirimu emirimu era bagitandikirako egyewaka era bamanya nti kati abantu kati bali serious kubanga omanyi bw'oba obanyumiza ku bino nga tonawayo sente ze banaakozesa ewaka tebabeera serious bayinza n'obutayita muntu yadde tebasobola naye bwe balaba essente ezo bagamba kati ekintu muli serious era nabo bagenda leero nabo batandiseko mu meeting ewaka bagambye nno kati ebintu no biri serious bagamba naye naffe batuyita kumbaga lwaki tukola naffe wano meeting ewaka so babeereko mu meeting zebatulako ewaka owekitooka akibawe owemmondi obumondi owomuwemba okitegeera ogwokufuna wakaseera awo entulire ojja kuba yotamidde mukkaawo so oyinza ovayo ng'otamiddemu awo so gyogisanikiddemu obeera ogisheekingako n'ogisanukulako neva mu pressure n'oddamu n'onikirako etumbiira bweti kubisunda anti ebeera mu pressure nazaala wange amanyi okujja nandeeterako ologiteeka mu kadomola osaanikira naye nga tenakula nnyo so bambe basanyuka nnyo era emirimu ne batandikirawo nga bwe balinda endaada nga bongerako bwe bongerako wagambidde mbukire kyenzijjako ekyo olina wobadde no ogamba kyekyo kyennyini MC mugezi nnyo oyo tabadde tanafuna gundi
ono gwe nkwasaganya mukwali yabadde waka nga waliwo byakolye wakaawo so abadde tanafuna so abakali kyo babakolako si timu Doni oye oye so abakali kye tukyabakwasaganya baba kubanga yangambye ayinayo MC gwayagala okukwasaganya yangambye gwagenda okulaba ayinza kubanga waliwo abamanya aba troop afune contact so bwana bamufunye ajja kunzirira kyekyo. Okay, meeting eno ya sawa 2 mbadde nsaba chairman nga ogenda okwogera maama ono asooka ayogere kubanga engoma ennene yesembayo. Tusanyusa obbalaba bannange mu lukiiko lwaffe luno. Tusanyusa obbalabako mwenna mu lukiiko luno olwa wiiki eno nate. Timu Hospice fa tusanyusa nnyo obbalabako bannaffe era tubeebaza omulimu omulungi gwe mutukolamu wano Eddundu ku lwa mukwano gwaffe ku lwa neighbor waffe Instagard. Era twebaza Mukama atuyisiza mu wiiki eno tugiyiseemu bulungi era tukkiriza nti neno gye tuyingiddemu tujja giyitamu bulungi ate era tukkiriza nti n'olukiiko luno olwolwaleero lugenda kubeera lwa njawulo. Wabula twebaza Katonda ku lwa ttiimu Doni kubanga tubadde tukyali waggulu era mazima ddala abatuwagidde mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala n'olwaleero tukkiriza obuwanguzi. Linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda amina. Oye mbagaliza olukiiko olulungi. Kale mama oli bamuwa omuzindalo wa timu Kea naye timu Kea kaakana kazinda mama oli wa timu tasobola bambacheya banne mbalamusizza nnyo bannaaye. Amanya gange nze Nagirinya Prose ndi mukyala mutuuze kuno. Suubira abamu babadde baba bakandaba naye nga mbeerawo bulijjo olumu naye nga mwebale nnyo mukyala bambi tweyanza nnyo tweyanzeege mukwano. Kati nze oba ngwawa naye nange sisobola kusemba ndi timu Doni. Lwakuba luli nali siina saidi. Luli nali siina saidi. Ze sere nateeka buteesi. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, mama enteekateeka ze ez'okugenda ekabale ziyimiridde mukwano nze sijja sobola kyekyamazima. Obusera munandeetera. Sijja sobola. Ge mazima amatuufu.
enteekateeka z'okugenda ekabaale oyimiridde otya wakasolozaawo meka mbadde sinnaba kweteekateeka ku lwakabaali wabulayo wiiki singa 5 obusobozi bwe bunaaba bunnyambye nja kugenda obusobozi bwe naaba mbufunye nja kugenda naye mbadde sinnaba kuteekateeka. Mwami Gadi yali yateekawo enteekateeka ng'osobola osonda noga wiiki eno ndeseeyo 1,000 leero ndese 5 luli ndese 10,000 ogenda otuuka ku lunaku luli nga olina wootuuse oba ng'omazeeyo. Kati nze kambabuulire olugendo luno lugenda nnyuma. Tugenda kunywa omubisi gw'enjuki, tugenda nnywa amata, tugenda kulya omuzigo omunyankole, ennyama y'oku kageeti tujja waliwo embuzi eri maaso eyo tulindiridde. Tugenda kulya embuzi nga njokye nga nsiike nga nfumbe ng'ebyenda byonna babifumbidde muli. Kati nkubuulira amawulire ge nafunye agali ku kyalo gye tugenda baatuuzizza dda meeting. Anaalya akamonda akanyankole, onoolya akamonda akazungu, onoolya ku muceere ate bafumbye basmati. Aliyo bagenda tuttira ente namba. Otuuka eri batta ente, batta embuzi, batta enkoko, basiikako, bayokya. Ebintu biyitirivu. Waliwo yatusuubiza we tutuuka we tweteekera waliwo ekyenkya. Mulimu omuzigo Omuganda, mulimu omuzigo Omunyankole, mulimu omuzigo Omukiga. Ebintu biyitirivu biri eri. Kati nkubuulira Hosh Fashions, wuliriza kano mama, Hosh Fashions yegenda kunanya okwambaza batonye mooli abagole n'abantu bonna abaagala okugenda, abaami n'abakyala, okupangisa gomesi, amakanzu n'amasuuti bitandikira ku bbeeyi yansi ku busekopo zimeka 1,000 weddu. Oba ogenda kwambala onyume. Nze nesunze okulaba ku mwami Jingo nga yeesunye kanzu, nga yeesunye suuti 1,000 bwe. Bannaye katulirinde olunaku nga Mukama bw'ali omulamu tokkiriza tujja kugenda ekaba. Kati naawe nkuteereddeko 1,000 ku Sande. Mwami Gadi omuntu yena aba ayagala asobola okukubira chairman obanze kati nedda wakiri omuntu n'acommunicatinga buli otubawo ennamba ez'enjawulo they will get confused. Ng'emazima. Naye ate omuntu bw'aweereza n'agamba nti screenshot yiyo zino za kino ng'eno muwandiika mu kitabo. Bwe kiri. Kati ebya transport nani mbikwasiza chairman. Ekitabo ekitegeeza yalina obba n'ekitabo wali. Kati ajafuna just ekitabo wawandiika transportation. Naddala abantu beeno oli ayinza okuba ayitawo wannaagamba abeno ne bwazindekera bwaluziwandiika goziwandiika then ninzanjulira ono. Kati ekiro ndowooza tujja kukola ka WhatsApp group akakonfaminga abagenda akali fayino akakonfaminga nga nawe mwoli then oli waba ayina kataddeyo nga ka transport nga ffenna tubeera wali nga tulaba nti gundi ataddeyo transport netumanya netotoya sente bwezitambula naye nga ko kajja yingiramu bagenda ako nange nja kukabaamu wadde saagala nnyo gurupu naye ako ngenda kayingira kuba tumanya ka fayino abantu abali siriyasi nenawe nali ngenda okuteekayo ngamba ono yalabika yeetaaga kusooka kubuuza gurupu ziri kuneeno ezimu tewagiraba ng'etuuka n'ebuguma zijja buzine ngamba kiriya chat sizisoma just kiriya sinofune space awo ssentebe
kizinga kino tukusaba atubuulireko wiiki yetambudde etya omukolo status eyimiridde etya ey'omukolo asooka atubuulire nga ye omuntu bwe yatuusa ekirabo eka bamugamba ki akatebe wakati Okay. twanirize ne mu lukiiko Okusookera ddala njala kusookera ddala kwebaza abatuuze abaze abali naffe wano ate nga mwe bama mu kitundu kyaffe kya Ddundu. Saba tusooke tukwataganyire wamu twekubira engalo. Nsanyuse okulaba n'abakyala. Nyongera ddala okukubiriza ttiimu chair ndabako batono abaliwo kati abasinga obungi bendabawo ttiimu Doni mwebale nnyo amaanyi ge muteekamu. Mbadde nzize n'amaanyi ag'amakiriza nti leero ngenda kubawangula naye ndaba ate amaanyi ge muleese mangi. Ndi mukunoonya wano ba ttiimu chair. Ttiimu chair oye! Oye! Ttiimu Doni oye! Okay, alright. Babuuze nabo ttiimu Doni ne ttiimu chair. Mwena abali ku online abatulabira online nze ttiimu chairman ate nga nze chairman atwala meeting zino nga ndi wamu ne ttiimu Doni. Ttiimu Doni olwaleero essaawa zino yekyasinze obungi naye nga tusuubira ne ttiimu chair yajja. Abamu abakyali mu kwetegeka bategeka bajja era mbagamba abali ku online abatulaba abawagira ttiimu chair tusanyuka nnyo nga tulaba ovaayo n'otulaga nti ttiimu chair oye nga bwe twogera wano. Ttiimu chair oye, ttiimu Don oye, tulabe wano batandise. Lady agambye ttiimu Don, waliwo wano agambye ttiimu chair. Mama ba ttiimu chair nga bangi Becky Matov ttiimu chair. Ttiimu chair oye era mbawulira. Abamala nnyo kuba nti ombuulira nti waliwo abaliko online ttiimu chair tubasanyukira nnyo. Abaffe tebali wano bali online. Twandibadde nga tugamba nti ttiimu chair oye naye wakuba nti eddoboozi temujja kuliwulira eno. Wano ku ground abasinga obungi ba ttiimu chair. Namwe aba ttiimu Doni tubasanyukira nnyo. Mwebale kukoraganira wamu naffe. Last time mwatuwangula. Naye last nsuubira tuyinza okuwangula sinabakugwamu maanyi kuba ndaba nyumiza ekirabo kitwakwa wanyura mu wayini wanyura mu busera owaye mulinde anti bagala tubuzaabuza otuyisaawo otwerabiza kale ekyo kituufu nga kirabo sinaba nakituuse waka nasooka nenkikuba ekifaananyi nenkisindika nekituukayo nga nekisindikira beewaka era natuuka nga banyaniriza ttiimu chair oye! Oye! So, Kiria wala. Wendi, dute mwanda. Njagala kudda ku gundi ku line ya meeting eno. Line ya meeting eno nsookera ddala kwebaza bonna abataddeyo batuwaddeyo akatubatuwaddeyo nga ka mikoro. Emikoro tukyetaaga ebintu bingi tuyina katolwaliro emusinga bayogedde tuyina kukwata ku MC leero tusondeza esente zivaamu banaye abali online tugenda depositinga ku boogezi b'emikolo. Jjukira aboogezi bano be bakola emikolo be batwogerera. Tetugenda tuuka ku buko tugambe nti munenze gaadi munaye nnonye Millicent omala obyeyogerera nekyeyawo nno mu byeyogerera ati bannange ekiri mutu olwaleero abogezi babiri pakeji y'abogezi babiri bagira naye sijja muteekako tujja kusaba abogezi wabeera yaani omwisaani
What is Katera lume? Omutabagani wakati wa family n'anonye. Atondo yeje bamuzaala ndowooza ebintu abimanyi nnyo. Kati lwaki taliiwo oyo? Katera lume. Aba agenda before the mukolo. N'asooka agenda ne babasalira ebintu. N'anegotiate. Oyo nedda tumulese tebakyabikola nyana yantu babugola omugole nno okufuluma waggula. Balete emitwalo 10 mufulumye kubanga abavugizi bamma. Ate kati ayagala nakugenda bamukime bukime nga bamuvuga. Yagambye leero balina kuleeta enzuri. Ali mu saluuni. Omugole wa kugula okufuluma ennyumba. Ali mu saluuni bamukolako. Kati naye sente zonna ezivaamu zigenda ku ki? Leero tugenda kuzipostinga ku boogezi. Nekiri muntu w'olunaku lwaleero ali ku katale yadde tuli tiimu oba akasente konna kanaavaamu akasente konna kagenda kuva mu kiri muntu w'olwaleero kagenda ku bajeti y'omwogezi. Sente ziri kale akakadde kamu n'ekitundu. So last time week ewedde twali tuyina akasente ke tusindika ewaka twasobola okufunako emitwalo 5 ng'era nazo zaali kakadde kamu n'ekitundu ne tusindikako emitwalo 5 era waliwo ampadde olugambo then waliwo ampadde olugambo nti mukyalo ekintu bakitaddemu amaanyi bali mu kutegeka we balowooza nti wano wayinza okuseerera wayinza okusuula abako ne batereezaawo so kati nga tuli wamu kyebalindirira kyekino kyetutuddemu olwaleero eri bali mu kutegeka bagenda mu maaso nga kyebalinda kyekitugenda okusalawo olwaleero. MC we tuba nga tusobodde okufuna akasente ka MC ne tumanya nti oyo tumusootinze ne tudda ku kirala yadde kiri kya wiiki ewedde kategeka eri tetunaba kukafuna bulungi nga bwe ngambye nti kaali kakadde kamu ne tusobola okusindikayo emitwalo 5 ne sigala nga akadde kamu kitundu ne tujjako 5 ne tusigalayo akakadde kamu. Kati n'olwaleero MC era tulina okugezaako at least tufuneyo 5 olwaleero. Era nkubiriza abatulaba teyagala tubeere na limiti tufune ssente zonna kuba tulina ebintu nga 3 byetannakwatako. Eggaali ya taata tennakwatwako, entebe tezinakwatwako, tanka tennakwatwako. Tulina ebintu bingi ebinene byetutannaba kukwatako. Saagala twelimitinge nti oba mitwalo 5. Kale ekitono ennyo tubeere n'emitwalo 5 naye twagalira ddala ssente. Kyetwetaaga twetaaga ssente. Omukolo bwe guyimiridde ssente. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengen zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Kajjansi. Park and Go Tours and Travel Kajjansi. The world starts now. Nyongera ddala okukubiriza abatulabira online nga yina kayagala okuwaayo eggaali ya 07821015 eyo MTN Airtel 0702 562 amanya zombi enamba zireeta nakawombe shifa
Okay. N'abatusuubiza nti Shifa mugire nga muli mu meeting nzija. Bambi tusemberedde omukolo. Kati guno omwezi gwe tuli musigwe gwe 10 gwa kutandika kusortinga bintu. We are finalizing. Yes. Omugati yangambye yewe mugambe onakana nakueleze namba manyi simuka chobola banshi yalingako nambe yoba nayo obojiro kikwasaganya simu wetu yagenda nenfaako nange chobola namukonyeko nangamba omunabera readiness nga mungamba njitegeke migati jamu amin oyo eje naja nankumbi Edges oven naja nankumbi atwe migati nkaga nina twagala famire bagabireko abantu bamanye nti Millicent ono bwe balyako tebamulya mumalawo bamulyako Sentebe omaze okumpa submission kuba njagala ne Shifa ambulire wiki ye bwetambudde abalira nyawo naja nankumbi entebe road bana emigati parking ononye edges oven naja nankumbi webuuza bubuuza kubanga batukolera ekintu bana mugende mbawagire era naffe tumusabire sara afune bakastoma emigati gimugweko so bano mukyalo oyo embeera yakuwa gwowa gadi jaisemu. Okay. Tusaba Sentebe omuzinda byalo ogukwase Shifa atubulire ye wiki ye badde etya omukolo status ki weri okusinziira nga ye ow'ebyensimbi agamba timu chair agamba ki wa timu ki Christine Nagawo wenchima bannange kwe mutieri uno nali mu America atuwadde emitwalo 5. Agambye tuzigabanira wakati timu chair and timu doni. Tweyanziza bantu. Oye. Timu chair oye. Zizi no wano. Manna. Tuyinako ebiri kitundu benna bizo Shifa akumpera omuzindaalo bawo Shifa omuzindaalo ana Kahone agambye best wishes bakiga bannange Kahone bamweta Kahone bali munonga era atusenekereze tukwenda online Kahone tukwenda online twenda oyije emitwaro mukaga tuze kabare emitwaro mukaga no kugendana no kugaruka. Yes, to and fro by the way. Kugenda no kugaruka emitwaro mukaga. Jaduiga, all the best. I will join you from Mbarara. Gary, thank you so much. We are to joininga from Mbarara. Transport emitwalo mukaga. Wadde tukusanze Mbarara emitwalo mukaga ogiweereze mukwano. Tujenga mulimu ekifo kyo. Ye tujenge bifo tubibaze mukwano. Yes. Tugendo singana mukubo bambi. Abe Mbarara, abambarara, abe Masaka era we tugenda okujja n'abogezi. Abogezi kya bajjawe Masaka ku Shero Buddu. Continue. Kutoto, basange kutoto. Baja tukonfirm. Tuite ku Lupya. Ne transport kasitazi kwa kusimu. Ye mukwano Gary
aba New African Canadian Foundation balese omusomo mukwano bwe batyo balese omusomo ogugendo tuyigiriza kubatya engeri gye tuyinza olabirira abakadde gye tuyinza olabirira abalwadde abakawuka ka mukenenya balese omusomo guno gendo okuyigiriza ebintu bingi nnyo mukwano era nga omusomo ogwo gubeerawo buli December ne June era nga ogwa December bo baamala dda twabafuna dda like we are closed for December naye nga abandyagadde okubeera naffe e Canada mu June ennaku z'omwezi nga 28 mpaka nga 3 tulina okutandika kati that is 2025 mbagambye June 28th up to 30th 2025 abagenda okubeera naffe mukwano mukube ku namba mukubire omukyala Kathy Kabiite abeere nga ate ayongera obbategeeza details tugenda kubeera Toronto Canada Banquet Hall 237 Sackville we tugenda okubeera era nga mukwano nyongera okujjukiza nti New Afro Canadian Foundation bokka be bakikwasaganya mukwano osobole okuba nga ogende Canada weegatta ku musomo guno ogugenda okubaawo date zibagambye registration fee byonna ogenda kuba obitegeera nkusaba okube ku namba ya Kathy Kabiite abeere nga ate akunnyonnyola details ezisingakaawo mujja kumbuuza eri ku WhatsApp yes enamba eri ku WhatsApp mukwano bakubire ku +1647 271 6223 njiddamu ayagala ogende Canada okubeera nga yegatta ku musomo ogwo nkugambye kuba ku +1647 271 6223 obeere nga ate obeegattako olabe we kitambula mukwano era nga nyongera okujjukiza abategese be ba New African Canadian Foundation details enamba y'essimu njikuwadde oba weetegereze screen ojjeko bulungi ennamba 6,000 okugenda n'okukuzza naye nga tiimu kyeya oye tiimu doni oye Nizi Banks abuuza which part of Kabare gye tulaga Rukiga Kitanga byebyo bye boogedde Kitanga Ntaraga wafaaza Igitano yeyo gye tulaga mikwano shifa with Runyankolo olemwa but you have tried okay bannange meeting enkozi njogere okay bannange twongera obbaaniriza nze ombuuza ki kyemma njogera wiki yetambudde etya wiki yange omukolo guli gutya wiki yange katandike bannange mwenanga nyongera obbaaniriza nga bulijjo tweyanziza mwebale kutambula naffe throughout mukama tumwebaza above all nebaza Katonda atukuumye nti twakera ne twogera ekintu abamu ne bayimirira naffe ne batuwagira abamu ne bazaala wa but of course tofanga kubazaalaye tugende n'abatuwagidde be bakulu abatuwagidde abayimiridde naffe guno mukolo si gwaffe mukolo gw'abantu nze nguyita mukolo gw'abantu planned mukolo ogw'abantu bafaani bashifa tweyanziza nnyo tweyanzeege ne famire ya Gadi n'emikwano gya Gadi n'emikwano gya Mirisenti ne famire ya Mirisenti sife ababikoze Katonda yakoze omukolo guno n'asobozesa abantu sijja kukoma kubeebaza okuva etwava wano wiiki etambudde bulungi nebaza Mukama nti ampaddemu ebyokkola nebaza Mukama nti ampadde obulamu ebyokkola abimpadde kuba nze siri mukazi munafu ni mukazi ayagala okuba active era ekyokubeera awo nga siinayo kasimu kankubidde nti njagala surprise oba nnyina omukolo njagala kunnyambaza kindwaza essanyu lyange liva kuba nti emirimu egy'okkola weegiri kuba obuvunaanyizibwa nnyina bungi ne bengabanyizaako ettaffaali eryo bangi kati Mukama buli wangabirira mba mmanyi aweereddemu abalala nkyebaliza Katonda nebaza Katonda nammwe mwenna abakuumye ne mubanga muzze wadde abamu bakosefu balina n'abantu baabwe abakosefu naye era tuli wamu nga bwe twatandika era tutudde so wiiki bwetyo mpola ebaddemu ebisanyusa n'ebinyiiza naye nga it's part of life obulamu bwe butwe butambula tewali wali luguudo nga luli straight mubaamu ebiwonvu n'ebikko ebyo bye bimakinga life okuba beautiful tujja kuvaluwinga ebirungi Katonda byatuwadde because atreddewo n'ebibi
bwe watabaawo bibi togenda valuinga birungi kati tegeeza leero ojja laba ebirungi luli olabe ku bibi ate osobola osiima nnyo ebirungi bino. Kati mubaddemu ebikosa mubaddemu ebihatinga mubaddemu ebyo byo tebikoma okusala ebigambo. Of course omuti oguliko ebibala gwe bakubako amayinja. Lwaki olya n'akasuka y'amayinja nga tekuli bibala? So omuntu amanya nti erinnya Shifa ly'amaanyi bwe naalyogerako kiina kye kizza. Bitunyigamu kuba tuli bantu, like I always remind people nti tuba bantu. Naye ate bw'ojjukira bwe nzijukiranga mmwe muŋŋumya. Bwe nzijukira nti nyina abaana benjo sanga wali bagambe bane Shifa wafazze. Kati ate nsogumira kwabo biri ebirala byonna nemba nga sibiraba ne ŋŋamba bannange. Waliyo baneeno abo abato abatudde awo. Team Don bali ba Team Don abo nno bonna. Wali agambe kyeya nga yerwanako. So wiiki bwetyo bwebadde as usual bwedite ebbanga lyange lisinga okuva enava wano ebadde haso nakola temuliimu out temuliimu kidongo haso all the way. Then nyinayo ko kusimu ezinkubiddwa. Nyinayo mami wange omulungi bamuyita Naalongo ali mu America yaŋŋambye Shifa tonjogera linnya gamba kimu mami wange Naalongo yatuwaddeyo emitwalo 5 za mukolo. Yampadde emitwalo 5 gya mukolo nampayo emitwalo 2 gya maama eno ku poloti y'ettaka. Kuba ku poloti tubadde tunoonya kamu kitundu kati tunoonya kamu 3 kabulayo afune waka. So Naalongo wandika emitwalo 5 egyo nziyina cash sikusuubiza yazimpadde ku ssimu tuziinayo. Mukyala mami wange Naalongo mu America yabikoze. So nyinawo n'obubaka wano awo kankwateko ku ssimu. Nyina obubaka bwe nnyina ku ssimu wano. Tweyanziza mukwano obubaka mbufunye ono nno yatuwadde giryeta Team Don omukyala Christine Nagawa. Gwe mbadde ŋŋamba wanadde ampadde ku ssimu ŋŋambuuza nti obubaka mbulabye. Okay tuyinawo wano obubaka buno kankebere wano bannange kaddata ate kaweddeko. Naye nga bannange Team Online tweyanziza mwe bali kutuula mu meeting zino mubadde bubi nga muŋŋamba era omukyalo ono by the way atuwadde obubaka adde yabuuzizza dda Shifa najja live tukulinze. Alright so kati tuyina obubaka bugenda eri Mwami Jingo. Nyina obubaka bwa Mwami Jingo. Mwami Jingo emitwalo 2 bakuteereddeko ku transport. Bannange yoyo Mwami Jingo. Omukyalo ono mukyala yampadde n'ebigambo bye. Bannange musirike tuwulire obubaka bw'omukyala oba kwali Oluganda nduwulira nayo kubwogera si lwangu. Manya Katusime Anita. Noba noyiyaho ebiri ninjira rukumu rw'okuziya. Katusime Anita Munyankole. Ali Munyankole yakuwadde transport nagamba akukunda munonga. Message bannange message endala siziraba naye tujja mukubira. Ajja kubuuzaako. So emitwalo gya Jingo 2 ndozera njuwe nyina juwe yali mu bintu 2 kitabo ekya transport ekyo emitwalo 2 cash zizo sorry mukwateko ku ssente ze nannange nze bwe mbanzi manjagala nzikwateko ziteekeko ne mu nsawo laba nno Pamela essanyu
unsawo zijjayo zeemune omukisa Mama Christine Nagawa agambye Shifa ndi oli atuwadde 5 giri agambye ndi ku Shifa I'm sending transport for V chair kitegeeza vice chairman transport ono kumacha ona byeyogera nakugambye ekikumacha Pana nkedde kumacha neŋŋamba gaadi g'amazima kambeere mu lukuŋŋaana luno naye nja okuwulya ennaku ng'emmotoka zisimbu ndeekabaale ne baŋŋamba ezange baziwadde zona maama kati mmaliriza ŋŋambye gaadi konze naye ne bwe naasigala era nja kusigala nga ndi musanyufu nti kye natandika kikoze eki kigguse ne tutandikayo nno ne tudda mu mboozi era otuuse tuli mu mboozi emu bweti okuva lwe nasiŋŋaana Shifa n'okutuuka we ntuuse kati ku Shifa we batugambidde nti otuuse namugambye nobwokola otya gwasooka mu motoka nimugamba ati situjja kubiteeka ku online tugambye vice tagenda bakusondere wallahi bwe namugambye Manta. Atimu Chea oye. Atimu Chea oye. Atimu Doni oye. Atimu Doni oye. Sinyali bikolako yate bibye bikolerawo mukwano. Bikolerawo. Atuyo nno kamuyise. Bananga abantu balina memory bali tubuuza ate Lisa Wajingo. Lisa Wajingo yakusulawo. Lisa yasulawo Wajingo. Ruth Kawoya yaniwa? Ruth Kawoya. Ruth Kawoya gyali nja kuweereza obirabe linki. Transport for Jingo una akubye namutadde kandi nina transport. Hello. Hello mkwano. Nasibya mutabadia. Bulungi osibya ota kwake essimu omunange kwatira. Sembera baganda surumanyi. Dinda ko sweet una sembero yogereko naye nange basekunda. Kwata wano nzije mu power bank. Nawe. Hello. Hello. Gebale ko nyabo. Ana era bannonze singa wabana. Nze ndi musanyufu okunsindika aka transport kange. Wale. Nanti munange nkwagala nange. Gwani. Yenze Jingo. Yenze Jingo Fahadi. Transport nza kujifuna. Nza kujiwayo yona. Don't worry. Agambye ajja kuleta n'endala. Yes. Jingo tupulira ajogedeki. Transport is Hello. Hello. Agambye ati. Wanti takakusime Anita na ye nza kumuwa transport yona. Yajira. Katusime. Wanje. Oliro tachikazi. Ndirejesha ndiwo bambe gadi. Niyawo bambe. Wagira ngo mugoro wa transport ayo. Ina manyo Uganda wonkanda jeza huko wonkanda bihurira. Urabihurira? Ninza kuzutaho zone zasigaraho. Kare bambe mukazi. Abulaye mutwale ina. Agambe zona genda ziba yesibulayo.
nange munnange nkwagala. Nange nkwagala. Musirikeko bannange mutayogere ne Nsiimye. Katusime. Hello. Hasigalayo emitwalo ena. Okay. Wawatire emitwalo ebiri niko? Hasigalayo emitwalo ena jingo mugambire ngwenu kamulali kugamba ngu tayine transport ayinoho omutwalo deni nyo nashara munazi mugitiraho zona. Bambi webale munonga. Nikyo kimukoliriho ekyo. Jingo ine ebigambo ebyokwenda kumugambirayo ninga. Hello. Hello. Jingo ine ebigambo ebiwanonda kumwongereraho. Jingwa jenda ry'enyama nimwendeze mukusakinga kwe yabonere bo mwagarwa murunja mushemerire omwizina rya Yesu. Amina. Kashikane twashemererwa ngo niyo wa registeringa. No, just nanyo witu baliyo naenda ndamuregisteringira yo witu baliyo konka tinkumumanya je jingo bamumpe namba ye. I have sent transport for vice chair on your phone. Wow! Hello. Leka kusomere namba yeye. Taine smartphone. Hello. Kapsime. Wanje. Yaja utaine smartphone kuiona yaza kushomere namba yeye. Taine smartphone yo. Ampereze yene namba. Twena tukujera smartphone abanya-Uganda ninjira kufuna kundaje naye. Aina. Ojamu we yajjajja ko mwogere. Nina akasimu akatono. Kale kakushomere namba yeye ayina esimenche. Bulita agambye yambadde orange mwagala 07 Kaga musanvu. Garukamu. Kale bagenda baza kwereze namba WhatsApp ngo ba TikTok tibakugikiriza. Nyowe tindi ha TikTok. Disindika ha namba ya Shifani zo jireba. Na Shifani ko yagira. Okay. Kale bye meeting nonje. Kale bande webale muno. Kale bande. Agenda kuzalamo omwana kuweereza namba tweyanziza sweet webale kuyimirira naffe genda ku TikTok webalirezzala mukwano obugalo bugwo Taina TikTok erinnya lyereeta Hope Shifa kwe tuli. Yes dear. Hope Shifa, searching Hope Shifa. Eri kaka profile picture nga ndi Dubai mu desert. Katsoka tulabe ka message banera ba ka message bwe kanidde nga kajiddeko ezijjayo. Emitwalo mukaga mu 10 omaze okusasula transport. Kabale Jude, nzembe dembula munzi Jude. Kabale direct. Ate ne jingo na mugamba. Za kupangisa kanzu nga kuliko ne koti. Tembeleyo wano waliwo kyali. Tembeleyo. Jingo nja kukubulu. Jingo. Jingo.
Wata sete za kwambala chai na chapati tewali za mmere. Chiri beta. Yera katonyoka chai. Obadde okyatuwa obubaka kifo obubaka bubuweddeyo. Obubaka bwange bannange nkyabawo obubaka. Naye waliwo gwe badde baagala okusasula transport. Weeyogereko jangu bannange. Nabasabira oli nange nadesabira. Bagambye vice deserves every happiness she has a God. Bagambye kyofunye okigwana vice. Kati bakole kutya bunyama bwekyo bannange obunyama. Wali kagete mukwano tolinafuna gomesi. Ojja kusasula okwambala bannange njagala okutuukana n'omukolo bwe muba mukinkoledde era nneebaza nga bwe musazeewo ngende ekirabika nina okutuukana n'omukolo Shifa asobola okunfuula kikyendi bukya akalulu ke munkubira kyekyo kye ŋŋenda nakyo nze siina ntondo kyenfuna kyensiima banene yanziza ab'emikwano mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kunjagaliza Kabale tuli mu baasi ezaffe kyawedde dda bannaaye mwebale nnyo sijja kaaba mwebale nnyo mwebalire ddala nsiimye ndi musanyufu nnyo ate era nkyali musanyufu neera bannange omukolo gongulaba kati ntandise okugulaba kuba nange neeraba nga wendi ntandise okugulaba nagaye gadi nti ne bwe nyambala ezisiibwamu n'atuula emabega mu butebe bw'emabega naye afazaali nga ntuuse naye kati ŋŋenze bagenda okujja n'ow'ekimu nga babagulye ekimuli Millicent ate onaabulako nga mwanyina omulungi kitegeeza mannina okwambala nga bakijambuze omukolo tugenda kukola mu Kiganda kitegeeza ndina okwambala kuhinjira yogera oli ku microphone byo byoyogera nange natisina n'ekikumi yajja nankabirira naŋŋamba okwena akalimu konna watuba tulime enkumbi transport siina yogera munenga tobogo komukyala ali wano yakusiima transport saba transport abantu okuli yenze yenyini muyimbire n'akayimba k'omukwano okwepicho yebwaliko bambi omusajja gwamuyina ate tutowere simanyi oba ebyo bikulisaawo ebyo binamuyisaawo yes jamuyisaawo transport ebyo binamuwesa transport tibyawalira esakosa abe transport tebanakuwulira transport yalesa obuzibu embalala njambere nga twenda era nga ndina abasajja bange embalala nganzi jenje Kabale naye njambere nga gyendi ku mitwaro mukaaga oyinako meka ku mitwaro mukaaga za transport oyinako meka sinetereka bulungi sinetereza tosaba nayenga simanyi oba kakuyisaawo kayinza kumbisaawo toyinayo akayimba akalala kanakuyisa transport abantu bali mukulaba waliwo akayimba k'omuntu wange wano leero tulidde tutyo akasifa sifa ina akayimba k'omukwano asooka mpeere okasikakuyina yenyini yasooka akakuwonde tukakuwa okawulire sifa yakasindika bwesooka kati oyakazindaala okayimba kikoyagala bakakubulira okayimbe wali okawuliriza muziki gwe guli awo kayimba kyanti anti kayimba kikoyagala
Kayimba Erinya lya omulala. Kati kano teka Diana. Diana. Spice. Ogera imba Sirulejula. Yango yambala. Yambala. Owa orange avewo. Oyina okukayimba. Sirulejula. Avuddeko. Okay. Naye nga bannange omukolo ogutuuse. Soko bitereze tusoke tugendeko mu bubaka obulala kubanga. Soko tubulire bubaka obulala bwoyina. Kazinda lukali. Buuyo transport for vice chair bannange. Tweyanzizza mukwano tuzirabye sweet ku ssimu. I was confirming the message. Thank you, lovely, blessed lady. Vice gwenjogerako. I'm happy for you, bannange. Yeah. Kyagenda maaso tuvuddeyo eyo. Kaakati wanji Subi mwezimu. Ntunga mwenzimu basagalera. Kwate otubulire tubadde toyina kinya kusebo. Badde sina subi mannange. Ka transport neyanzege oba mfukamire simanyi. Tofukamira musajja Weyongera akazinda bakado ganya bwanne. Neyanzege ka transport nkafunye. Nze nsiimidde ddala n'omukyala mwagadde. Bana sina chapati. Mukwano njagalira ddala akayala kampisemu. Chapati. Waliwo yaddayo y'ekikomando ky'ebijanjaalo. Nange wallahi. Nga kirimu kaamulaki. Oyo mulina kiriya. Dayiro olina kaamulaki. Olina ne kaamulaki. Nze nja 10. Okay, nyinawo wano omukyala bamuyita Rose. Yatuwadde emitwalo 4. Amina. Omutwalo gwa Hope Shifa mu nsawo ye airtime. Omutwalo gwa Cheya mu nsawo ye. Wanji. Airtime. Emitwalo 2 gigenda ku kirabo timu Cheya. Amina. Ayuguma buyugu. Naye yagambye ezo sente. Ngona atulira akaaso. Kwashito okoze mazima. Wallahi omutwalo yagambye gwali. Omutwalo gwa Shifa. Yes. Munsawo ye. Omutwalo gwa Cheya. Munsawo yo si munsawo ya kirabo. In your pocket. Kwata munsawo yo. Kwata sente zino za airtime. Za kubeeramu. Kubeeramu ngo. Wano neyanzego mutwalo ngufunye. Kati zino zo za kubeera timu Cheya man ku kirabo. Za cha Cheya. Teka wa. Amuleka zewereyo. Ono za timu Cheya. Teka wali. Wandika wali. Exactly. Wandika wali kuba nina bendi na already abantu wadde. Zino za kirabo. Timu Cheya. Tubasinga mitwalo. Ladies and gentlemen. Timu Cheya. Mitwale nane ekitundu. Nenda tomala ebiri kitundu ezo tuzireke kuba ffenna bazituwadde. Ebiri kitundu katende. Kubadde timu Cheya ina nakyo. Terera mulayi. Timu Don. Timu Don muterere mulayi. Yo ambadde ku bantu wandi. Mulabe okati unaenda kutukuba. Sigenda kuba simu. Sente zinayo zimanyi. Tewajira ba message. Wamakuba sigenda kuba simu. Naye mugimanyi message eyajja temwagira ba buli omu ayina eddembe. Naganya mujja kayana. Wamagwe owuliriza. Buli omu ayina eddembe okunoonya ssente. Si bwe kiri. Namwe tesaawa gamba munoonye tumadde temunoonye. Tukubadde tetutudde. Banna sente emitwalo gyaffe 6 muzimanyi bate muzimanyi. Mukaga kasanvu. Mukaga kasamba. Mulusanvu. Chayo mulusanvu. Huyu azimanyi. Tulina emitwalo 6 gattako ebiri ekitundu zaffe.
Jemitwalo 8 kitundu timu Don. Bagenda zijjako ku mobile money. Batu wentwale jaffe mukaaga nga tuvudde wano. Kulwokumeka terwairwa 2. Nze najja nagifuna bakulwa 3. Kati timu chairman tulina emitwalo 4 n'ekitundu. Yes. Tewali buzibu. Timu Don yene emitwalo 8 kitundu. Kati batusinga emitwalo 4. Tusimbudde mu ggula ekirabo. Katubadde tusimbudde olwo. Negative emitwalo 4 gyokka. Wandika nnyo obukakafu. Tujja zikwasa omukulu ajja tugenda kikwasaganya switi wange. Bannange ndaba emitwalo 5 zizi nezizze tufudde. Naye sokole. Cheya bamusinga emitwalo 4 wano etwogere. Kale switi mune wuyo ayagala nkoko tomukakagula kirabo ayagala oli enkoko mukinga tebannandya mu maaso wuno Zabbi agambye tuteke naye bana omutima omunafu wakunyiga Tuteke for demo team wa. Tuteke for team wati mukwano kyogere. Nga Zabbi bw'atya. Nga Zabbi bw'atya. Chairman bakusinga emitwalo 4 bweddu. Zabbi nga tannatugamba nzija Yobako kyoyogera wakati ntandise naawe omusango kwasiza gwe n'omukola akiriwa tulaga olimba kambasanyireko Zabbi wuuyo tulaba wuuyo timu Don Zabbi wuuyo yaziweereza wuuyo wuuyo ataddewo wetwogere timu chairman osingibwa emitwalo 9 bweddu. Osingibwa mmeka? Kozi tuyina meka? Oyina emitwalo 4 n'ekitundu. Odriwa Anita ataddeko 078 Negative mutwalo 9. Opushifa. Enamba letana kawombe shifa mikwano. Okay. Airtel 0702 562157. Cheya otugamba ki? Tap the screen bannange mutapinge screen. Cheya ne gadi. Cheya ngawoze tandika namba. Sagala kumali mu maani. Sina bakugwa mu maani. Mubeko kimtuka. So timu cheya abali wano njagala kubanjulira kasente ke tuyinako yadde mpulira balayika bakyatula erya muko nete tunakugwa mu maani. Twatandikawo ka gurupu kafa ka timu cheya. Mu timu cheya uwo mutima munafa ayinza okufa. Let me read it. Timu cheya ina WhatsApp group yayo era wetwogerera chairman ali mu kuyita mu messages atubulire nawe natukubye emitima Kingi agamba ali timu Don bagenda bikola abo naawe mu timu cheya nze nganze chairman ntaddeko mutwalo. Amina gulende wa then nkyasoma ngenda kuziteekako mulundi gumu ngenda kuteekako then tuyinayo Madam Gertrude naye atuwaddeyo mutwalo timu chairman. Then zino nzirina mukashi. Then Sarongo naye atuwaddeyo mutwalo timu chairman. So kandabe ono onasuubiza sigenda ozisoma kati so kati emitwalo 2 omutwalo oli ajja alina mugole awotekako ebiri timu cheya eva erina negative mitwalo 5 bani Doni ebesinga yogera Oluganda mukwano waliwo oluzungu oluyitiridde otagenda Don timu Don esinga timu cheya emitwalo 7 gyokka.
Timu kye nja kansoke nebaze Madam Gertrude yatuwaddeyo omutwalo. Yatuwaddeyo omutwalo gyo nga gwa timu kye nga nziramu kujjukiza abawagira timu kye abamuwagira timu Doni tuli fona tuli kyekimu. Yes. Olwaleero tuli kusonda kasente ak'omwogezi. Sente zetwetaaga kali kakadde kamu n'ekitundu. Wenjogerera twakafunako. Agamba oba leero mbere timu kyeya. Maama nedda tokitukola oyo mumanyi timu Doni. Tukusaba obeere timu kyeya. Kubanga Doni bano basinga kyeya sambu. Ate nga twetaaga tubeere ne health competition. Health competition ngaffe mubammwe naffe mutuwali Madam Gertrude kale tulabe. Atugenda kubawaayo. Wali mubodi. Tubawadde agi. Kuba agi enaku zinayogera bwogezi. Amuwadde. Ulira ng'omulangidde abantu. Enaku zinayogera bwogezi. Nanga bannange wama mujje eno ffe tujja bavaamu ekiki? Ule bogerera agi. Batuwe program. Ule bogerera agi. Agi. Ha, bana. Agi atobogerako agi tebakise message eno. Agi. Agi sigara ku timu kyeya. Tukwegayire. Bana bakagambye wa siva ku timu Doni. Wow! Owulidde agi mwe mwefuulafuula olema mwefuulira agi. Pulya n'amaziga gampita. Meta! Timu Meta! Chairman bamusinga emitwalo. Nabali abuzaabuza essimu tayagala abantu balabe maziga gange. Bannange betankabireko. Ogamba ki? Agi wama bakulimba. Agi bakulimba. Ona amujubisiza yakyukakyuka atatereera era tatereerangako. Meta agenda kwogera ate ayogeza busungu. Timu Meta. Banta. Timu kyeya gyova babasinga emitwalo 7 bwe. Baba timu Doni. Agambyeko mulera ali timu kyeya. Era ye eriyo wajibako akasuka yalina taba muti. Kasuka kyolina. Okasuka kasi. Team what? Team Cheya. Team Menta, Team Cheya. Hey, winners never do what? Let it kapu. Hey, she. Wetwogerera timu kyeya timu chairman bagisinga emitwalo 6 Menta ina kyakasusi ani abadde emitwalo 10 ku simu akasukulu shoti bamwita proverbs abuza kifa olabye sendi weba oli timu kyeya oba oli timu Doni. Timu Doni yakyogedde dda. Wetwogerera nga bwakyakonfaminga tetumanyi wezigwa. Tetumanyi Proverbs agambye Doni. Aba timu kyeya tweyanzege timu Doni. Tweyanziza munange. Webalire ddala wojjozeewo. Negundi oli ayina ekyo. Banaye atuwadde omutwalo kweyateera ali timu ki katuwe Godfrey. Ye Godfrey Mande. Senyonga. Godfrey Mande Senyonga. Godfrey Mande Senyonga osingise omutwalo. Oli timu ki? Proverbs abuuza timu kyeya muli kuki? Tuli wetuli. Wetuli bubi
tetuli basanyufu. Timu chairman huyu akwata Musa. Batutwala Ngenda bawa akakadde kano. Nagambye wendabira ebbiri zange nga zeetala ku kirabo. Timu chair. Yamala ebbiri zange. Timu chair. Zange azitaddeyo. Wetwogere. Timu chair. Bagisinga emitwalo 16. Mukasa. Abalawali. Mbala. Timu chair. Batusinga mmeka. Mukwano mwesikiya. Sigenda bakolera. Ekikapu kino. Kikino. Babasinga emitwalo 16 mukakaaga. Newe twogerera. King agambye I've sent omutwalo 10 in the name of Senyonga. I'm team. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.